Wabaluseewo obweraliikirivu mu kibuga Kampala olw'ensimbi z'emyooga ezaweebwa abantu mu kitundu kino ezitalabikako ng'ate n'abo abaziweebwa tebakubikako kya mu lubaale ng'obweraliikirivu buno bulagiddwa omubaka wa pulezidenti mu Kampala Ssente bw'abadde akwasa abasuubuzi abeegattira mu kibiina ekya Nakasero Market Stall Section cheeki ya bukadde 2 ezibongeddwa ab'ekitongole ekya Microfinance Support Center mu nkola ey'emyooga nga zino zigattiddwa ku ezo ze baasooka okufuna. Ssente zino gye zikoze obulungiko gye zirabika era zirabisa embutali kuba mu takisi zibuze mu bodaboda zibuze n'abakolera ewala. RCC Ndidde agamba nti ofiisi ye erina ssaka eziwerera ddala 229 ezigambibwa nti zaaweebwa ensimbi ez'emyooga kyokka nga ssaka ezakakozesa obulungi ensimbi zino teziwera 5 ekyeraliikiriza ennyo. Mu Kampala yonna nina ssako 229 naye bw'ozintuma nsobola kuleetayo ssako ezitawera 5 nga Nakasero Market Stores y'emu ku zo. Ayongerako nti ebibalo biraga nti Kampala yakaweebwa ensimbi eziri eyo mu buwumbi 6 ez'emyooga wabula nga abaakazikozesaako baalubatu ddala nga bo abatakisi kw'ossa n'abagoba ba bodaboda tebalabikako. Ssente nnyingi nnyo eziwera biliyoni 6 ziyingidde mu Kampala naye ng'olwaleero abali mu butale wano abali ebbali mu bodaboda n'emirimu emirala bwe bazitubuuza tetusobola kulaba gye zikoze eki gye ziraze. Abatembeeta enkola y'emyooga mu ggwanga nga bakulembeddwamu Bisaso Moses awamu ne maneja w'emyooga mu Kampala William Kirunda mu kwogerako nabo bategeezezza nti abantu bangi abaganyuddwa mu nkola eno ey'emyooga nga n'abamu mu kiseera kino bafuna obukadde 2 obw'ennyongereza. Tulonkinze okugaba additional seed capital ey'emyooga ku ssako zonna ezikola obulungi nga pulezidenti we yalagira okwongera miliyoni 2 ku buli ssako ekola obulungi. Savings z'abantu gye ziri ba members gye bali bw'onoonya n'ogenda n'ogwawo bugwi n'ogamba nti nno njala kulaba ku bamemba ba ssako bonna we bali. Bongerako nti enkola eno yaleetebwa omukulembeze w'eggwanga eno Yoweri Kaguta Museveni okusobola okukulaakulanya bannayuganda ne basambajja ebigambibwa nti emyooga tegiyambye bantu nga bwe balambulula. Efuna ssente ate nga kye tuyita okukola obulungi ye ssako tereka ate nga abantu bayo abaterese ebawa ssente ku magoba amatono nga pulezidenti we yalagira aga 8%. Abantu abakoleranga ku streets olw'okuba bali tebasobola kusasula midaala kati basobola okwesasulira emidaala. Abantu abaddukanga obuddusi nga bw'ateekawo ebintu bye ekiddako abeera misinde nga bamanerenda bamunoonya. Abamu ku basuubuzi bagamba nti emyooga gibayambye ng'ate abalala bagamba nti ensimbi zino zibafuddeko olw'ebbeeyi y'ebintu eyeekanamye mu ggwanga nga buli ensimbi gye bassaamu efa bufi. Ya bbeeyi nnyo ogenda ogula enkota ya mugogo yakati ogigula mitwalo 4 naye ekiwagwa akyagala ku 10 oba 5 tayongeramu ku ssente. Era ebintu byonna bya buseere tugula ebintu naye tetubifunako buli aleeta ebintu agamba bamuseere entambula. Basinziddwa ne basaba gavumenti okubaako kyekola ku bintu eby'obuseere kuba ne bwenaagabira abantu ssente ng'ebintu bya buseere bajja kweyongera kufa bwavu. Wadde ssente zijja omuntu oba ozirina naye wabaawo olabanga bidimandi nga ssente zijja ne zigenda nnyo. So tusaba embeera ya gavumenti wadde tufandinga zino nate eyongere nnyo okulaba ebintu nti bisobola okusalikako n'okusobola okukendeeza ku mbeera tujja kuba tweyongera okulaakulana okusinga abantu. Bagulira wansi singa ebintu bibadde byeyongerako ne ssente n'ezo ssente ze batuweereza mbu za myooga nabyo ne batwongerako by'omu n'asobola okuba nti agabana ku ezo ssente n'abantu tetuzifuna ntono bagenda ogendayo nti kati tuba tetulina buwagizi. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV aga leero.